والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tutendereza Allah omulezi w'ebitonde byonna byonna, twamusaba emikisa gye n'ebyengera bye abiize ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ni ku bantu be ni ku bagoberezi be bonna bonna okutuusa ku lunaku olw'enkomerero. Tusaba Allah ikkiriza emirimu gyaffe emirungi atusasulemu empeera ku lunaku olw'enkomerero. Nga twakava mu Eid al-Adha al-Mubarak, kansooke kuyozayoza abasiraamu mwena mwena abasaire Eid al-Adha ey'emikisa, yensaba Allah agite ku minzaani y'emirimu gyammwe, agibasasulemu empeera ku lunaku olw'enkomerero. Mu puroguramu yaife eno eya zaka ku Thuraya Islam Media, ku mulundi guno tujja kweyegeresa ku bantu abaalondebwanga nabbi waffe ow'ekitiibwa babe basaale, babe ba ofiisa ab'ekitongole ekya zaka, nga tukaali kujja ghalaku okumanya zaka bwetoolebwa. Olw'obukulu bw'ensonga ya zaka, nabbi sallallahu alaihi wasallama amateeka agamulaalikaku okusolooza zaka bwe gamala okuyika ku ye, yagasomesa abantu ab'omulembe gwe, yataawo enkola eneegobererwanga mu kusolooza zaka, era yaba ne ba ofiisa, yaba n'abakulu be yatongoza nga n'atambuza ensonga eya zaka okuba nti bagisomesa, ate bamala okugisomesa baba nti bagisolooza, ate bamala okugisolooza baba nti bagiweereza mu iggwanika ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama, asobole okugituusa ku miteeko 8 Allah subhanahu wa ta'ala gye yagabanya zaka. Kati olw'okuba nti zaka yali erina okusitukirwamu nabbi munene, ate nga abantu baali tebagangalira mu kitundu kirala, baali beesuire mu bitundu kamaala eri abaali e Makka, abaasigalayo ne batasenguka kujja Madiina, eriyo byasenguka nabo okujja e Madiina, nibeene ekifo eky'e Madiina bye yayagaanayo, eriyo abaali bawangalira e Yemen ne Bahrain n'ebitundu ebindi. Abantu abo baali balina okutumibwa ba ofiisa abagemaganya ensonga ya zaka, bagibayinongole, bagibasoloozeemu, bamale bagiweereze ku headquarters ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama e Madiina, asobole okugitemaatema n'okugigabanya mu miteeko 8 era gye tulidde okutegeera mu maiso eyo insha Allah. Kati olw'obukulu bw'ensonga ya zaka, ti buli muntu nti
asobola ogitambuza ogyogerera. Ezaka yeetaaga abantu nga bali ku n'emisomo emyawule gye bategeerako okusinga ku abandi, naddala egigamagana n'okubala. Kuba mulimu okubala, mulimu okugabanya, mulimu okutoolaku, mulimu okugayitaku. Ebintu oti n'ebyo bw'oba nga tobiidi oba nga tobitegeera bulungi, omulimu ogw'ezzaka oba toyidde gusobola kugutwala mu maiso. N'olw'ensonga eyo tujja kweyegerezaako era tweddukanyeku era tutegeereku ku ba officers abaakola mu kitongole kya zaka ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ngaye tukali kubatuukaku okukola mu kitongole ky'ezzaka, oteeka okuba nga omazeeyo obulombolombo n'obukwakulizo bwenja okubakobera. Akasooka, oteeka okuba nga oli musiraamu, olw'ensonga nti ezzaka ibaada ekolebwa abasiraamu. Kati n'akola mu kitongole kya zaka ateeka okuba nga musiraamu. Akalombolombo akookubiri, ateeka okuba nga mukulu ategeera, kuba ng'anagigemu obubi aida kukangayivulwa. Kati ateeka okuba nga muntu mukulu, omwami oba omukyala. Ensonga ey'okusatu, ateeka okuba nga ategeera amagezi Allah ge yamuwa geesera bulungi. Kwegamba tafunanga ku bukosefu obw'amagezi, kubanga omuntu bw'abanga azira amagezi tasobola kukola mu kitongole kya zaka. Kyetaaga omuntu abe nga ategeera bulungi, asobola okubala obulungi, yaloba kutabuka mu ebyo byabala, oba yaloba kugwa mu kibalo kyaba ali kubala nga kya zaka. Akalombolombo akookuna, ateeka okuba nga muntu mwesigwa, mwesimbu mu mirimu gy'akola, mwesigwa mu kukuuma ebyama n'okukuuma eby'obugayiga eby'obusiraamu. Ekisembayo, akalombolombo akookutaano, ateeka okubaako nikyategeera ku zaka. Ateeka okuba nga aidye okubala, aidye amateeka ga zaka, aidye obusiraamu bwe bwayogera ku zaka, era bwino wa zaka aba nga ali kwenda kumusomera abantu bandi g'anaamwagananga. Ateeka okuba nga aidye ku Qur'ani ge yayogera ku zaka. Ateeka okuba nga aidye ku hadithi za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ge yayogera ku zaka. Ateeka okuba nga aidye ku entambula ya zaka esolozebwa etya, era ni baani berina okusolozebwamu, era ng'eba emaze okusolozebwa etwalibwaga. Ateeka okuba nga ebyo abiidi, era nga yabikenkuka amakulu nti yabangulwako ku misomo egyekuusa ku zaka n'embalirira n'okutegeera engema ya zaka, oba mu ngeri eyindi engema ey'ebyobugayiga mu busiraamu, engema y'essente mu busiraamu,
ebyo ebisaanizo ebyo bw'abanga amaze okuba nabyo, oyo n'aba ajja otukolera omulimu mu kitongole kya zaka. Kuba asobola okubalira, asobola okutereka, asobola okutuusa mwesigwa, n'aba ajja okusobola okutukolera mu kitongole kya zaka. Kati ku mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama alina basahaba be yajjanga alondamu abagemye omulimu guno ogutali mutono, omulimu gw'ezakati mutono. Abantu abandi bayiika amalusu n'oluleke okwenda okubawa mu kanwa, kuba gulimu ebyegombebwa kamaala. Omulimu guno ti mutono, kubanga bw'obanga ogukolamu oteekwa nga Allah ali kubona, ozza kyonaakukusa okutolaku nga Allah ali kuwandiikaku oluvainuma akusimbe mu mbuga ye obitebye kukusanga ebitaali bibyo byewakukusanga nga byabasiraamu, byabugaiga bwa basiraamu. Kati omuntu akola mu kitongole kya zaka ateekwa okuta Allah subhanahu wa ta'ala mu maiso ge, era akitegeere nti Allah amubona niwankubaire nga ye tasobola kusimbako Allah maiso n'amubonako, kuba ye Allah yatwekwekerera gano ku nsi titujamubona okutuusa lwe tuligivaaku, walituzuukiza ku lunaku lw'enkomerero tujja omubonera. Amaiso gaife yatuwa magegere, emitima gyaife yatuwa minafu, tigisobola kusigala ku mubiri gwajjo nga tuwene ku Allah. Osobola okugwa wansi ng'enzimire kugemye, kabe kasinge n'okufa wabanga ofiire wala wakwirayo kulamuka. Alala n'ekyo Allah atubona, ife wale tetumubona, atuwulira, ife wale tetumuwulira, atuniina kagere ku kagere buli getuba, oba tuli mu mayumba, oba tuli ku luya kwa mayumba, oba tuli mu safaari, oba tuli gaka gaife, oba batugaire ebyobugaiga nga ti byaife bya basiraamu ebya zaka, atubona. Oba tuli kubikukusa nga tibabitugaire, omuntu yakukusa, omuntu yeega kyebakaali kumuwa yakitwala akikozese ng'ekikye ng'aye mu butuufu bwene tikimuwereibwa, ali kukusa bukukuse, ali kwiba bwibe. Allah subhanahu wa ta'ala atubona. Kati abantu abakola mu bitongole bya zaka bateekeirwa okuta Allah mu maiso, bateekeirwa okumanya nti omulimu gwe bali kukola ti gwaibwe nga bo, mulimu gw'abasiraamu, mulimu gwa Allah. Ate buli akola omulimu gwa Allah ateekwa okumanya nti Allah ali kumubona, era Allah amulingirire n'eriiso eryogi. Agukole bulungi maamusasula empeera ku lunaku lw'enkomerero emugyamu mu bulungi oba omulimu gwe yakola, oba agukole ng'agudibaga ne ku lunaku lw'enkomerero Allah mukangayivule amuwa ekibonerezo ekimugyamu olw'okudibaga omulimu ogwa zaka, ng'ate yali asobola ogukola obulungi ng'abandi bwe bagikola. Kati omuntu akola mu bitongole bya zaka
ateekwa okuba musiraamu. Atali musiraamu tadaaga kukola mu zaka, kubanga ebyokukola bingi byasobola okukola ng'otwere ku zaka eyo agirekera abasiraamu bonka, tinsonga mwami oba mukyala. Kati gwe baba balonze nga ajakola mu zaka ateekwa okuba musiraamu. Oba oli chairman wa zaka oteekwa okuba musiraamu, oba oli secretary wa zaka oteekwa okuba musiraamu, oba oli ku kakiiko ka zaka yali ng'ategeera entambula ya zaka, nabbi yali ng'amaze omuteekateeka nibaine ne basobola okutambuza ensonga ya zaka, kubanga zaka oidda kujagaana nga yeba ya mmere etolebwa bwayo, ate eyindi yeba ya bisolo etolebwa bwayo, eyindi yeba ya sente enkalu etolebwa bwayo, ate eyindi yeba ya bintu bikalu nga abandi basuubula ebikozesebwa mu kuzimba ebya hardwares, abasuubula emisumaali, abasuubula emitayimbwa, abasuubula sementi, abasuubula amabaati n'ebifaanana oti n'ebyo. Abandi basuubula masimu. Ebyobusuubuzi tosobola kubirombooda wabimalayo. Aye ng'ekikulu kya byona byona nti omuntu abanga ageerewa obuvunaanyizibwa obwa zaka ateekwa okumanya ezaka etolebwa etya mu bintu ebisuubulibwa, nga kati sementi, amabaati, mitayimbwa, byo obitwalamu otya zaka. Omuntu nga akola mu kitongole kya zaka ateekwa okuba nga aidi entoola ya zaka mu bintu ebyo, nga bw'obona abantu abakola mu kitongole kya revenue. Abantu abakola mu kitongole kya revenue baba baidi ebijja okutolebwamu emisolo. Tibeetaga kubakobera nti nigano mutolewo omusolo, baba baidi kuba babanga babangwirwa bateekeibwa basobole okuyamba gavumenti okugisololeza emisolo mu bifo ebitali bya nsambo ndala. Kati toola omuntu akola mu kitongole ekya revenue omugeraageranyeeku omuntu akola mu kitongole kya zaka, kubanga zaka ni revenue ey'obusiraamu etasaanye kukolebwa mu bantu abazira bisaanyizo, experience, bumanyirivu, bwegerese. Kati Umar ibn al-Khattab nani yayita mwidi eba bwegerese yali alinabo, kuba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'omu ku baana be yasomesa, n'omu ku basaada be yateekateeka obulungi abakola mu kitongole kya zaka. Oluvannyuma nga nabbi awuumwire olw'obumanyirivu bwe, olw'enkola ye eyali ennungi, yakulembera obusiraamu bwona bwona nga ni khalifa eyali owookubiri. Oyo ni Umar ibn al-Khattab. Ebimwogerwako byalibeere bingi inno, ebyokubala yali abitegeera bulungi, ebyobwesigwa yali musaada mwesigwa mulungi, era obona obukulembeze obw'obusiraamu bwe yabukulembera yatwalaga ensi ey'obusiraamu. Obusiraamu bwatuuka n'okufuna super power mu nsi nga Umar ibn al-Khattab nali bukulembera. Ekitegeeza yali musaada mwesimbu, era ekitongole kino ekya zaka kye yakolanga mu mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kyamuwa experience emutuusa n'okulya obukulembeze obw'okuntwika obw'obusiraamu bwona bwona. Oyo ng'omutere kumbali ngaaliwo ofisa owundi, ngaye nkali kujja ku ofisa owundi
kano nkabategeeza akaali kwa Umaru nti Umaru yalinga n'avunaanizibwa ku zaka ey'omu kibuga Madiina nabbi mwe yawangaliranga nga bwe twaliko nti ekibuga eky'e Kampala wano e Uganda oba ekibuga eky'Eddinda oba ekibuga eky'Iganga n'agandi nga waliwo ofiisa wa zaka alina okusomesa abantu zaka mu kitundu ekyo mu kibuga ekyo era ekiseera kiba kituuse abe nga asoloza zaka y'abantu mu kitundu ekyo agigereze ku headquarters. Kati Umar ibn al-Khattab ye omulimu gwa zaka yalondebwa abe nga n'agutambuza mu kibuga Madiina. Nabbi akola emirimu egindi kuba nabbi yali n'emirimu kamaala engeri yali nti n'akulembera eggwanga ate nga likulizimba buzimba abantu bakaali babuyabuya kati ebyokola byali bingi. Guno mulimu gwa zaka mu kibuga Madiina yaguwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Owokubiri ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ono ni khalifa yali owokuna. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nabbi amutuma abe ofisa wa zaka ere Yemen. Hagati ya Yemen ni Madiina waliwo entanga makamala waliwo entambula ndeeyi era oyo bwe yajja eyo yayiranga nga omwaka guwireku kubanga buti Yemen wogiringira ku atlas ku map eyensi yona yona obona nga yesuire kuukuuku akabanga ni Madiina. Kati lingirira okuba nga nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mulembe ogwo ogwali ogw'omusanvu gwe yangaliramu atuma abantu babe ba ofiisa ba zaka. Ono amugaire oba ofiisa bwa zaka mu Madiina aye eri abawangalira mu bitundu ebindi yatumayo ba ofiisa bajje basomesa abantu zaka nga ni mubo ni Ali ibn Abi Talib yamutuma Yemen. Yemen yene yali ekulemberwa abantu bangi ate nga yona ngazi kuba Yemen erimu ebyalo bingi. Ekyalo nga Aden kiri mu Yemen, Sanaa kiri mu Yemen, Zubayd kiri mu Yemen, Saba kiri mu Yemen. Kati Yemen yali ngazi ate nga ekulemberwa abantu bangi ekyagaliriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam okugitumira ba ofisa ba zaka bagera nga sawe no wena bwe walitumye ba ofisa ba zaka ng'oli mu kitongole kya zaka ng'oli batuma Kampala omulala tamala kuba Kampala mugazi, Kampala ali mu Rubaga, Kampala yaba mu Makindye, Kampala yaba mu Nakawa, Kampala yaba mu Kawempe n'ebitundu ebindi. Kati bw'otolowooza nti ekyalo Kampala ng'oli kwenda kukisomesa zaka na kukisolozaamu zaka okitumira muntu mulala yenka yamala be oba olina kumwongerako abantu abandi. Ono ajje e Rubaga, ono ajje e Kawempe, owundi ajje e Nakawa, owundi ajje e Makindye. Kati ne ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ensi ye Yemen yali mu bitundu bingi. Kyova obona nti odda kubona nga tusoma amayina abakozi ba zaka abaakola mu zaka ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bonabona bajja Yemen aye nga tebajja mu kifo kirala. Ono ajja Yemen Sanaa, owundi ajja Yemen Aden, owundi ajja Yemen Zubayd, owundi ajja Yemen mu kyalo ekindi. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yali ofisa wa zaka mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Basomesanga abantu zaka, bamala babaliranga abantu zaka, bamala bayanukulanga ebibuuzo by'abantu bye bababuuzanga ku zaka. Banange nze nina embuzi 10 ntola mu ntya zaka, owundi nze nina engamiya 9 ntola mu ntya zaka,
owundi nze nina ebyamaguzi, nze nsuubula ngoye, nze nsuubula byakulya. Buli muntu kyataidi ku zaka yakibuuza nga bano baofiisa baki abazaka, kuba babyiga nga babitoola ku nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ono yena ali mukozi wa zaka, oyo ni namba 2. Owokusatu, mu bantu abaali ba ofiisa ba zaka ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bamwetanga Khalid ibn al-Walid, era yena yamutuma Yamani. Kyobona nkobe nti Yemen engeri yali engazi yali yeetaaga ba officers abaghera. Kibe tomesa kibe enkola nti twena mu mirembe gyaffe abantu ye banaakomanga okuba abangi, banaakomanga okubalondera ba officer ba zaka. Nga bw'obona saawa eno olwaleero Uganda Muslim Supreme Council, ekitongole ekitwala obusiraamu mu Uganda, kirina aba officers ba zaka bangi. Tulina secretary for zaka ku headquarter ya Uganda Muslim Supreme Council, ninza ali kwogera ku yemuli. Tulina ba secretaries aba zaka ku regions 9 edda akatondebwawo. Eriyo secretary owa zaka mu Busoga region Sheikh Ismaila Adi Basoga. Tulina secretary wa zaka mu Eastern region Sheikh Lut Sulaiman Wandera. Tulina secretary wa zaka mu Northern region. Tulina secretary wa zaka mu West Nile. Tulina secretary wa zaka mu Bunyoro Toro region. Taba ni secretary wa zaka mu Ankole Kigezi region. Taba ni secretary wa zaka mu East Buganda region. Taba ni secretary wa zaka mu West Buganda region. Meni asembayo yaba secretary wa zaka mu Kampala region. Lwaki? Kubanga abantu buli ye bakoma okuba abangi nga tebangalira mu bifo
yali ofisa owokubiri mba ofisa ba zaka ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam, era nga emirimu gye yagikolera Yemen. Ofisa owokusatu ni Khalid ibn al-Walid, era yena yali ofisa wa zaka ku mulembe ogwo e Yemen. Bano bendogeraku baali basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama nga tibawunikamu mu busiraamu bwabwe, nga tibawunikamu mu bwegerese bwabwe bwe baasoma ku nabbi waibwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nga tibawunikamu mu kuba n'amazima n'obwenkanya. Baakola mu kitongole kino ekya zaka ebbanga inene mu bitundu ebyo byendi kujja nga mbategeeza nga nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abakoze eki, n'abasindiike era n'abalonze bajje bakole omulimu ogwa zaka mu bitundu ebyo. Olwokuno yali ni al-Muhajir ibn Abi Umayya, oyo yali ofisa wa zaka ekinda. Kinda kyalo buto kiri mu Yemen, ni Safad jona kyalo kiri mu Yemen. Mbakobye nti Yemen yali n'abafuzi kamaala, kubanga eira abantu tibakolanga mawanga manene oti n'agaliwo ku ssaawa ya leero, ate ng'era n'olwaleero tulinawo obuwanga nga butonotono obugeraganya n'amawanga agandi. Katugeze ife nga Uganda were tuli iwanga itono, aye tulina kukube tusinga, kyokka ate totugeraganya n'amawanga agandi nga China. China iwanga inene lyalya ebyalo n'ebyalo. Kati China iwanga inene ku mulembe gwaife guno ligangala n'amawanga agandi amatonotono nga Uganda. Aya ate twena Uganda tulina betuwagala nabo abatono nga iwanga lya Togo, iwanga itono ino, iwanga lya Rwanda, Burundi, Lesotho, ako gona mawanga matono. Kuwait, Emirates, Qatar, ako gona mawanga matono. Kati obutono bw'amawanga tibugalobera kubaawo, nga n'obunene bw'amawanga tibulobera gandi matono kubaawo. Yemen lyali iwanga nga tirala gali mawanga kamala ku okusinzira ku bakulembeze abakola ki, abagakulembera. Kyova obona nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuma ba officers ba zaka e Yemen, nga yabatuma mu bitundu byandawulo ebyali bikulemberwa abakulembeze abatali bansambo ndala, nga ate bakulembera eiwanga litali lirala. Kati ono al-Muhajir ibn Umayya yali ofisa wa zaka eyo mu kyalo ky'Ekinda ne Safad, saawa eno buli mu Yemen. Ofisa owokutaano yali nga ni Shahar ibn Badhan, oyo nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yatuma ire Yemen, aye nga najja okukola mu kyalo kye Sanaa. Oyo yakola mu kyalo kya Sanaa, bananga ebyalo ebyo bikaire byaira. Sanaa tukiwulira n'olwaliro naye nga kyava era ni ku mulembe gwa nabbi nga kiriyo. Kati nabbi yanga ya mulembe gwa 7, ife tuli mu mulembe gwa 2 mirembe meka egyakabitawo. Ekyo kyalo kikulu kyaira kitusinga emyaka. Kati yo Shahar ibn Badhan yabanga ni ofisa wa zaka ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kyalo kye Sanaa. Saawa eno Sanaa kibuga n'ekikulu mu bibuga ya Yemen, era bakoba nti capital city of Yemen baba bategeeza Sanaa. Bano mulimu gwa zaka timu tono, kyova obona nti ba officers bagera kuba guliku okubalirira
guliku okuba omwesigwa, guliku okweyiramu ebibuuzo abantu bye banaabuuza nga bigamagana na zakka nga bwebalibwa. Kati bano bona baali ba ofisa ba zakka ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ow'omukaga yali Ziyad ibn Labid eyali ofisa wa zakka mu kyalo ky'e Hadramaut. Ebyo byonna ebyalo biri Yemen, banange Yamani mu gisaasire. Omulembe ogwo yali ng'efugibwa bakabaka Kamaala eyafuganga e Hadramaut tinafuga e Sanaa, eyafuganga e Sanaa tinafuga e Zubayd, eyafuganga e Zubayd tinafuga e Safad. Kyova nti baatumirwanga ba officers bangi, naddala engeri ebali nti bamaze okwikiriza obusiraamu era bali gansiga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ow'omusanvu yali ni Adi ibn Hatim. Oyo ye Nabbi yamutuma agiire ddala mu kyalo kyewaabwe ye baamuzaalanga n'abaabe ofisa wa zaka, asomesa abantu zaka bagitegeere, agisolooze ng'agibaze bulungi nnyo era amala agiweereze ewa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ow'omunaana bamwetanga Malik bin Nuwaira radiyallahu anhu. Bona basahaba, ate buli twogera ku sahaba wa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tukaba nti radiyallahu anhu. Mukama Katonda amusiime, Kibumba amusiime, kubanga buli yalangalako ne Nabbi n'amwikiriza n'afa kemwikiriza, tutebe tumulombera edduwa nti radiyallahu anhu, Allah amusiime, Kibumba amusiime. Malik ibn Nuwaira yali ofisa wa zaka era yena mu bantu be mu kika kye, abandi Nabbi yabasindikanga mu kika kyabwe. Nga kati saawa eno abantu nga bakika kirala nga bangaira mu kitundu kirala, kati nga ebusoga eyo abayise Menna basinga kuwangalira mu Bugweri. Kati gotuma ofisa wa zaka aje asolooze zaka mu Bagweri abagire kumpi mu bayise Menna, kuba basingayo bungi baki bayise Menna. Empangala ey'ebika mu mirembe egyo baali bawangayiranga balala ebiseera ebisinga. Weerenga olwaleero abawangayira balala nga bakika batono, wobageraganya n'abeera, abeera bawangayiranga balala. Ekika ky'abayise Menna bawangayira balala, ekika ekyabayise Mukuve bawangayira balala, ekika ky'abayise Rubanga bawangayira balala. Batyo bawangalanga. Olwaleero twakyusaamu oba emirembe gino abantu bakyusaamu, tibakawangayira balala ab'ekika kirala. Abalala n'ekyo osobola okwagana ebyalo, ebitundu, ebisoko nga biidire mu bakika kitya kirala. Kati oyo Malik ibn Nuwairata radiyallahu anhu, Nabbi yamutuma abe ofisa we owa zaka mu bantu be yazaalibwamu. Ow'omwenda babanga bamweta Al-Ala ibn al-Hadrami radiyallahu anhu, eyali ofisa wa zaka ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu nsi y'e Bahraini ne Katif. Katif saawa eno kyaganibwa mu igwanga lya Saudi Arabia, aye Bahraini geeri era geeri. Ebifo ebyo byalinga mu ba ofisa ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bano bendi kukola ki? Bendi kubasomera amayina gaabwe. Ow'ekumi nga nairira asembayo, kubanga obwire tebuli kutumalanga kubogera ku lisiti nga bwe baali bonabona kubamalayo. Ow'ekumi yali ni Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ono yava Yemen, yasiramuka nga wakaalo ka Zubayd, era Nabbi bwe yamuwa obwa ofisa bwa zaka yamukaba nti jja osolooze zaka eyaba Zubaydiyin.
ne Aden eyo mu Yemen. Eyasembayo ni Muadh ibn Jabal. Muadh ibn Jabal era Nabbi sallallahu alayhi wasallam lwe yamutuma nga mutongeizanga ni ofisa wa zaka, yamukoba ati innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah fa inhum ata'u laka bidhalika fa akhbirhum anna Allah qad iftarada alayhim 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نبي بيتونغوزا معاذ بن جبل aje Yemen abe ofisa wa zaka mu kyalo kyebeta Janad kuba Yemen erina ebyalo bingi nga bwe mbakobye. Alina obubaka bwe yamusibirira, alina obugambo bwe yamukuutira nga omulamwa gwabwo gwali gwa kumukobabe mwegendereza kubanga yaja eri abantu abategeera zaka, eri abantu abasooka okuweebwaku okumanya n'obubaka ahlul kitab, abantu abaweebwa ekitabo abayahudi n'abanaswara baali bawangaalira yenno. Kati amukuutira nti munayiwe benkutumyemu bamwegendereza. Ekisookera ddala ebyezaka babitegeera. Ekyokubiri baidikuukuuku obubaka Allah bwe yayisanga ku bannabbi abaakulembera engeri ye balimu nti bagoberera, mulimu abagoberera Musa ate abandi bagoberera Isa alayhim assalaam. Kati bamwegendereza, sooka obakoowole basiramuke, ebanamala okusiramuka basomese ebigemagana ni swala, ebanamala okutegeera obulungi swala izaako basomesa zaka, gebanagisoma obulungi bamwegendereza nga ogisolooza mu bantu oti naabo nga wenkusomeisa bw'oba osolooze zaka. Wattaki da'wata almadhulum, togezaako kulyazaamanya muntu yena yena, kubanga omuntu gwoba olyazamanyiza alina omukisa nti gaasaba ewa Allah, Allah mwanukula. Omuntu yena gwoba olyazamanyiza, oba mukulu oba muto oba musiraamu oba ti musiraamu, ngayo mulyazamanyiza alina omukisa nti gaasaba ewa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala alinga mu kusaba kwe, Allah subhanahu wa ta'ala tamulekerera. Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula okusaba kw'omuntu ali azamanyizibwa. Abantu abo bembakondeire, abantu abo bembakobeire 17 eri abandi kamaala bakola omulimu munene inno ogw'okusomesa abantu ezaka eyo nabbi yejjanga nga abatuma. Bakola omulimu munene inno okukuŋŋaanya ezaka eyo nabbi yabatuma yabasindika bagiweereza ewa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kubanga zaka nga obusiraamu bulina gavumenti eyeetongoire, nga obusiraamu bulina gavumenti emaze okuteebwawo, esoloozebwa yaleetebwa mu iggwanika erya gavumenti. Ng'era saawa eno ife wano e Uganda tulina gavumenti ey'ensonga z'obusiraamu, tulina gavumenti ey'ebyobugayiga by'obusiraamu, ng'ebyo byakukulembera abantu
mu kusaala tulina gavumenti etuteerawo abanatukulembera mu swala. Ebiba bya kukola hijja tulina gavumenti etuteerawo abanatukulembera mu mikolo gya hijja. Na buli katyo ebiba bya zaka tulina gavumenti etuteerawo, omuzikiti, eitwale, district, region, headquarters, eyo ni gavumenti ey'obusiraamu. Era ku nsonga za zaka etyo bwe yalisaanye okutambula nga bwe yatambulanga ku mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nti abantu be yatumanga bajje basomesa abantu zaka, bamale bagisolooze. Tibagisoloozanga ne bayaabwe, bagisoloozanga ebe ya nsonga z'abasiraamu. Okutola ku nabbi yamalayo abayikiriza abasoloozanga zaka okusinzira obwetaavu obwalingayo, nga bwe bamala okusolooza bagigabanikiza mu kyalo mwe bagisolooziza, mu kitundu mwesolozeibwa. Eyo nkola emanyiibwa mu kitundu mwesolozeibwa singa gaba waliwo abeetaavu. Aye tikirobera kutola percentage yaweerezebwa mu offices ediri ghaigulu. Katugeze zaka bw'eba nga esolozeibwa ku muzikiti, abasaza abasalira ku muzikiti basoloza zaka, tikirobera kutola ku percentage ejje kwitwale. Neitwale engeri etaba irala lyonka gaba matwale mangi, ate eitwale tirima mu muzikiti mulala gwonka, giba mizikiti mingi. Kati eva ku mizikiti neerezebwa kwitwale, eitwale tikirirobera lyona kutola ku percentage liyereze ku district. Kati olwokuba district yeba n'amatwale mangi era yona ng'emaze okufuna percentage ku matwale ag'endawulo, tikigirobera kutola ku percentage eyereze ku region. Ni region olwokuba nti erina district si ningi, yona tikigirobera kutola ku percentage eyereze ku headquarters. Mekabiri headquarters yona esobole okuba n'engeri yetetenkanyamu, ngeri kiyeenayiza ku percentage eno gansi okusinzira ku bwetaavu obuba buliwo. Kale banna bakagwa, omusomo gw'olwaleero gubere gwa kuba inongola, kubategeeza abamu ku ba officers Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam be yatongoza abakola mu bitongole bya zaka. Nendo bategeeza nti ba officers abo omulimu gwabwe bagukola bulungi. Ekisooka baali beesigwa, ezira ya bulankaniyaku maali ya zaka, bya bugaiga bya zaka. Ezaka tujja kugitegeera ku emberi awo ng'erina ebyobugaiga bingi, era buli muntu alina kyasuubula. Oba osobola isubi, tegeera nti okakatibwaku okutola mu zaka. Allah akwongera enkabi, Allah akuwa emikisa, ate akuwe ku mukisa ogw'okukuyingiza ejjana, kubanga ejjana eti ya bwereere. Omala agikolerera, kyobona nti osaala, osiiba, kati n'izaka w'ogirayo jjana gy'oba oligula. Kati abantu bano ba ofisa ba zaka abaali ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abantu be bayidde nga bakoopa emirembe n'emirembe n'okutuusa olwaleero. Ba officers ba zaka abaliwo bali mu bigere bya bano. Ba officers ba zaka abaliwo balina okutegeera bano ngeri kye baakolangamu
emirimu gyabwe egya zaka era babalanga batya zaka. Era wobanga oli ofisa wa zaka ku muzikiti, ofisa wa zaka ku itwale, ofisa wa zaka ku district, ofisa wa zaka ku region, ofisa wa zaka ku headquarter, oteekwa okumanya enkola eya zaka osobola okugituukiriza bulungi. Oteekwa okumanya bano balina abakusooka mu mulimo guno bo bagukolanga batya. Idho osomeku ku Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yasolozanga atya zaka ey'e Madina. Somaku ku Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yasolozanga atya ku zaka eyo nabbi yamutuma. Wobanga oli ku region osobola okuyita ku headquarters osome ku zaka esolozebwa etya era ebalibwa etya. Wobanga oli ku district tikikulobera kuyita ku region oba kuyita ku headquarters osome ku zaka. Ekyomukisa omulungi nti baganda baife aba Thuraiya Islam Media bakwanguyiriza omulimu. Banga olwayo okukwe obwire bwo owulirize kubasomesa aba zaka. Zaka etambula etya? Kubanga zaka teringa swala. Munaku ibiri osobola osoma swala wagikola ki? Wagitegeera wagimalayo. Aye zaka yeetaaga misomo kamaala ate wabanga obaawo mu kibiina nga basomesa emisomo gino egya zaka. Era yatunatuuka okubala ebibalo by'ezaka. Buli muntu ali eyo kyetaaga wabaako n'olupapula n'ekkalaamu nga getubala nti 10% erina okutolebwa mu mmere. 10% yebeeyagayaga kilogulaamu ziditi. Oteekwa okubimanya bulungi ino. Ebyo tuyida kubisomesa mu misomo gyaife egy'omu maiso eyo insha Allahu taala. Kati baofiisaazi bano nabo atusooka mu mulimo gwa zaka. Era ife abaliwo olwaleero luno tuli kutambulira mu buufu bwaba ofiisa bano nabbi beyakola ki? Nabbi beyatulondera nga naba zaka, kubanga niye ali omukulembeze w'obusiraamu eyalondanga abajja okola emirimu gy'obusiraamu. Nga twena olwaleero abakulembera obusiraamu nabatulonda mu mirimu gino egyaki? Egya zaka. Tusobole okusomesa abantu zaka, tusobole okusoloza ezaka mu bantu. Ife wano ku headquarters eya Uganda Muslim Supreme Council tulina bingi byetugiire nga tukola mu zaka. Tulinayo ku ebitabo byetuteeseteese ebisomesa abantu zaka. Tulinayo ku table detwataawo edegeresa omuntu aba yetaidi mbala ya zaka mu bwangu bwogibalamu. Katugeze bwobanga olina obukaire busatu oba shillings obutwala mu otya zaka, eyo tebo tulinayo. Kubanga oba obukaire obusatu oba bonna oba butaano otwala mu 2.5%. Kiba kitegeeza nti buli kakairo gyakatolanga mu mitwalo 2.5. Obukaire obusatu obujja kutwala mu mitwalo 7.5. Obukaire buna obujja kutwala mu mitwalo 10. Buli kakaire okatwala mu 2.5. 2.5%. Ebisinga awo mu kubala zaka tujja kubibasomesa mu misomo egidde okwiririra. Era mutakoowa kuwuliriza programs dineda zaka banaife aba Thuraiya Islam Media ne batuweereza. Era mbasaba nti nga bwe twatandika okuba enongola zaka guno omulundi buti gwa kusatu mulamba, mbasaba muneegaiteku n'abali eyo mu baseesi batwegaiteku tusomere galala emisomo gya zaka
bana zaka tesomeka aye wofuna omuntu akuyamba n'agikutemera atemera obulungi mu lulimi lwotegeera obulungi kubanga ebitabo bya zaka bikali mu nnimi daabyo enene dotasobola kusoma ebitabo bya zaka ebinene bikali mu lulimi lugarabu ebitonotono ku bye bakakyusa babitaputa babiza mu lulimi olungereza bitono ino ni mu lusoga oba mu luganda bitono ino byakawandiikibwa nga bya zaka ife wano ku headquarters twakawandiika ebitabo nga tubiwandiika mu lungereza ni mu luganda zakatul fitri twagiwandiika twagimala mu lungereza ni mu luganda zakatul mali twawandiikaku mu luganda ni mu lungereza ye nga eri mu bufunze in brief twagize mu kugiwandiika mu bugazi muku abantu bagitegeera okusinga kwawo mu lungereza era tujja kugifulumya ekitabo kinatera okukola kinatera okuvaayo insha allah ebyo tubikola olw'okwenda okwanguyiriza abantu bategeere zaka era tudda kujja mu maiso nga tubasomesa zaka omuntu agitegeere okuviirala ku ntobo yaayo mpaka ku nkomero yaayo insha allahu taala olwaliro gobere musomo gwa kuba enongola abamu kuba officers abakola mu kitongole kya zaka ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama twebaza nabbi waife ow'ekitiibwa okuba nga yakirengera nga kyetaagisa okuba niba officers ba zaka kubanga zaka oba toteerawo ba officers nga bagitegeera bulungi nga beesigwa bulungi tesobola kutambula tesobola kuvaayo twebaza ba officers bano bendidde nga nkonaku n'abandi bentakoniyeku abakola omulimu omulungi ogw'okusomesa abantu zaka n'okugisolooza ate ne bagireeta bulambalamba mu maiso ga nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam tusaba allah bonabona abasasulemu ekisinga obulungi twebaza ba officers ba zaka abayidde nga bageereza mu kitongole kino ekya zaka okuva ku mulembe ogwo gw'omusanvu nabbi gwe yawangayiramu omulembe gw'omunaana ogw'omwenda ogw'ekumi mpaka olwaleero yetuli guno omulembe ogwabiri n'omulala bonabona tubeebaza era tusaba allah basasulemu empeera omulimu ogwo banati mutono ng'ensembekeza y'okwebaza bonabona abali mu mulimu gwa zaka okuviirala ku bakulembeze abakulembera obusiraamu okuva waigulu abaalowooza nga mu butuufu bweni kyetaagisa babeewe ekitongole nga kya zaka batongoza department nti eno ya zaka balonda nti ono sekutale wa zaka ate buli ku levels baba nga baikiriza nga beeyo anaaba ofisa wa zaka ku region setup aliyo ku district aliyo ku itwale aliyo ku muzikiti aliyo tubeebaza okuba nga bateerawo ba officers abakola mu kitongole kya zaka era ba officers abali mu kitongole kya zaka tubeebaza tusaba allah omulimu guno gwe mulikola ogw'obusiraamu abasasulemu empeera ate abawe obumanyirivu n'obusobozi mugukole bulungi nga bannaimwe bano abakulembera bwe bagukola obulungi tusaba allah subhanahu wa taala nga tumaliriza programu yaife eno atuwe okwenda zaka okutegeera zaka okuweereza zaka obusiraamu bujje mu maiso era tusaba allah subhanahu wa taala nti twene tunaba nga tulina etofaali yetulikuta ku busiraamu tuliteere mu mugye gwa zaka tuliteere mu kusomesa zaka tuliteere mu kuweereza zaka era twebaza allah twebaza banaife aba Thuraya Islam Media olw'okutuwa omukisa guno okutuusa obubaka bwa zaka mu lulimi olusoga ne mu nnimi edindi eri abatyamye ab'eggwanga lino erya Uganda tusaba allah basasulemu empeera era tubasabira allah bafune ababagemeraku mwena mubagagire mu programs daabwe ed'okusomesa abantu obusiraamu nga n'ezaka mugitwalire nva egulu nga nsaba allah subhanahu wa taala atugase n'ebyo bye tusomye olwaleero ate ayongere okutugasa
nebye tunasoma emikuzi eginairirira. Nasaba Allah subhanahu wa ta'ala asigale nga atwangaliza ku busiraamu niba aliba nga atwala mu duniya muno atulemu nga tuli bayikiriza. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.